bwe lutuuka olwasatu mu olumu tufuna akakisa ne tukuŋŋaana n'ennamba ewerako ku bantu be tusaba nabo era Kanani akyukamu si oli owa bulijjo naye ku mulundi guno Mukama atutegekedde ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba obudde buno nga buvuddeko eddiba ensi n'ensi yakweyiwa ku Kanani so nga ate tubasuubiza nti tugenda kubawa live buli ekigenda okubeera wano abali mu malwaliro abali mu makomera abali mu bifo nga toyina bw'ovaayo okujja. Mukama yatuwa ekkanisa House of Prayer, a local church that sits in one place in the capital city of Uganda. Ate n'atuwa ne church without walls era gye tusinza okonsentratingako. Bangi abatubuuza tuzimba ddi naye tubadde nekye tuzimba okumala ebbanga era tukakasa nga kinywevu. Bwe tukakasiza nti kinywevu, Salt TV ye namba emu, Salt FM ye namba emu. Awo tukakasa nga ekkanisa etaliko bisenge nywevu. So nga ate n'abali emitala w'amayanja ekkanisa etaliko bisenge nywevu nnyo olw'ensonga nti tufuna feedback. Salt Media app egenze ekola improvements kati weeri tewali egisinga. App ya Salt yesinga mu Uganda era mwebale kujagala, mwebale kudownloadinga, mwebale abali ebweru era mwebale abali ebweru okubanga mweteeseteese okubeera ku lukuŋŋaana luno. Mwasabye ddazi ofu zammwe, mwekuŋŋaanyiza abali mu groups ez'enjawulo. Waliwo abali e Germany, waliwo abali e Sweden, waliwo abali mu UK, waliwo abali e South Korea, waliwo abali mu USA, waliwo abali e Canada, nga basazeewo okuŋŋaanira mu nnyumba wamu nga bannayuganda. Tusabire wamu baweeyo okwolesebwa kwabwe. Bangi nnyo abali ebweru ng'okwolesebwa kwe kwabatuusa okubeera ebweru. So tukyagenda maaso ekyo ekyabakolera kigenda kukolera n'abalala.